ntandika n'okwebaza ennyo mwami Mukalazi Kizito nannyini ssomero lino wamu n'omukyala olw'okutuukiriza okukuma wano embuga y'Ekisaakaate ey'okumu tumwebaza nnyo wamu ne headmaster mwami Kalyango ne staff yonna ey'essomero lino abakwatidde awamu naffe okuviira ddala bwe mwategeera nti tugenda kukuma wano embuga eno kumpi mwaka gumu emabega. Tubeebaza nnyo nti musobodde okukolera awamu naffe ne tusobola okusembeza abaana abawerera ddala kumpi 5 mu kifo kino ku Kisaakaate kino eky'e17. Nebaza nnyo n'abo bapartners baffe betukoze nabo ng'ate era abamu tubadde tukwatagana nabo emabega eyo abatwegasseeko tusobole okugunjula abaana bano mu bintu eby'enjawulo. Ng'ovudde ku egyo emisomo gye tubawa ng'Ekisaakaate tusobodde kugamba okufuna ate enjigiriza endala ng'eyo eva mu Finance Trust Bank okuyigiriza abaana ku by'essente batereka batya okusevinga n'ebintu eby'engeri ng'eyo. Twebaza nnyo MTN etwegaseeko omwaka guno ng'era abamu ku mwendoza mulabye okulambula okubaddewo tulabye nga bayigiriza abaana ebifa ku kompyuta omutimbagano n'engeri ki ey'okukozesaamu omutimbagano obulungi kubanga mulungi kuliko ebyokuyiga bingi naye ate nga mu kiseera kye kimu waliwo n'engeri gye gusobola ate omutimbagano okubanga guleetera abaana emize egitali mirungi. Kugamba nga kirungi omuntu abaana baba nga bakozesa kompyuta zino nga bali mu mitimbagano egyo beetaaga okuba nga bamanyi nti si buli kye balaba oba buli kye bawulira ekiri ku mutimbagano kibeera kirungi. Awo tugiramu n'empisa ze babayigiriza wano nga tusinziira ku buntu bulamu. Omuntu bw'oba ng'abaana beekakasizza bulungi ki kye balina okubeera si kyangu kuba kyamya ne bwe batuukirira abantu abalala oba abaana abalala abalina emize emibi oba ne bwe batuuka tugambe kuba kati bino ebiseera nga bwe babiyita bya digital buli mwana ajja aba nga akozesa kompyuta mu ngeri emu oba endala ku masimu gaabwe ne mu bifo bingi nnyo ku masaawa. Nolwekyo omwana bw'abanga tetusobola kwewala bintu ebyo naye nekirala kye tumanyi nti ebintu ebigendako byonna tetubirinaako buyinza kuliko ebintu bingi nnyo ebirungi n'ebibi. Nolwekyo kya mugaso nnyo abaana okukitegeera nga baviira myaka egya wansi nti newankubadde kirabika bulungi nnyo kintu kirungi n'ogenda ku intaneti noonya kuliko ebintu ebimu bijja kubanga si birungi era abaana baffe nga balina okwegendereza okuba nti bakuuma obuntu bulamu n'obuyigirize obulungi nga bwe bulina okubeera. Twebaza nnyo n'abalala bonna aba National Drug Authority era mbasanze mu kibiina ekimu nga basomesa abaana bantegeezezza nti bababuulidde ku by'amalagala okuviira ddala ku malagala gano ge tumira eka nga Panado kubanga oluusi abamu bagakozesa bubi ne gakola bubi obulamu bwabwe n'okutuukira eddala te ku biragalalagala abaana emize gye batandika gye bayigira mu ssomero ne batandika okukola ki okuba nga bakozesa ebiragalalagala ebyo ne biboononera obulamu bwabwe obw'omu maaso. Kati n'olwekyo National Drug Authority okubeera wano kituyamba nnyo okuba nti nabo ate bongera okunnyikiza bubenje ki obuli mu kukozesa ebiragalalagala n'obutakozesa ate malagala gano agafa aga bulijjo obulungi. Twebaza nnyo Jessa Farm Dairies bali naffe nnyo bulijjo ku bigambo by'okuliisa abaana tubaliisa bulungi ne balya ku yogoti ne banywa ku mata aba Azam Wheat. Twebaza
azam wheat. N'abavujjiriza abalala bangi nnyo okwanga kwotadde ab'amawulire abatuusa n'ab'emitimbagano abatuusa ekisaakaate kino ku bantu abalala okubamanyisa nti gyekiri ate n'ebyo ebiyigibwa mu kisaakaate kino. Mwenna nga bwe mulabye abaana bano bajja emirundi mingi nga tebamanyi naye ne bayiga mangu nnyo. Era tubaye tubabuuzaawo nga batubuulira nti obanze gwe mulundi gwange ogusoose okufumba cake oba okuluka oba okufumba emmere, naye ng'ate olaba bye bakola balinga abaatandika edda ne bwe bagenda mu activities endala ng'ez'okuzina, ne bayiga okuzina amazina ag'enjawulo, emizannyo. Kwegamba ekisaakaate kino kiwa omwana kimuwa kwegamba okusobola okumulaga ebintu eby'enjawulo ebiriwo omwana by'ayinza okukola oba kikyayinza okubeera. Ne kibanga tekiri ku ekyo kyokka ky'abaayize nti oba ku ssomero bayinza okuba tebalina mizannyo gya njawulo. Kati wano tutugezako okulaba nti tubawa emizannyo egy'enjawulo, tubawa n'ebintu eby'enjawulo eby'engalo, okuluka, okubeekinga, ebyokufumba, n'okuyiga kwe bayiga mu kibiina. Bayiga ku byafaayo wano mu Buganda, ebyafaayo buli mwana waali kimugwanidde okumanya wa gy'avudde era nga bamusomesa ebyafaayo mu ekyo ekitundu ky'abeeramu oba gy'ava. N'olwekyo ekyo nakyo tukikola wano, n'olulimi lwaffe Oluganda nalwo tuluyigiriza, ate nga si Baganda bokka abalwetaaga okuluyiga naye n'abalala bonna baluyiga, era nga tulinawo abaana wano nga bava mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda, naye ate waliwo n'omu gwensinkanye ng'ate ye ava Tanzania. N'olwekyo ekisaakaate kino kisikiriza abantu bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo olw'ensonga nti ekiruubirirwa ky'ekisaakaate kikwata ku buli muntu yenna. Buli ggwanga lyonna mu Uganda, buli muntu yenna mu nsi ez'enjawulo yandiyagadde okulaba nti akuza omwana ku musingi omulungi. Si ffe Baganda bokka naye n'abantu abalala bonna. N'olwekyo okulaba nti waliyo omusomo nga guno ogw'ekisaakaate, abantu baleeta buleesi abaana baabwe ne bayiga ebyo bye basaanidde okuyiga ebinabasobozesa okutambula obulungi mu biseera byabwe eby'omu maaso. Tubeebaza nnyo mwenna abasobodde okujja wano ku Homes Darling olunaku lwa leero nga 20th tujja kubeera n'omukolo ogw'okuclosinga ekisaakaate kino. Tumaze.